Mbalamusiza nnyo baganda bange abali ku page ya Feno Nganzi eya the updates online page. Mwebale kubaako, mwebale kubeera nga mugoberera ensonga zonna ezigenda maaso mu ggwanga Uganda. Mr. Update nyingiddewo ne the updates ne updates okulabanga enteekateeka yonna njibagamba egenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Sharinga itamunno nga tugenda kubaako ebigambo ebimu bye mbategeeza nga tuwerekera muganda waffe Brigadier General oba Major General Kasirye Gwanga nga tuwerekera muganda waffe Major General Kasirye Gwanga waliwo obukwakulizo bwe bataddeko mu ngeri emu bendala because Mr. Update njagala okulaba ng'enkya mbaweereza update mu kuziika. Njagala okulaba ng'enkya mbaweereza update mu kuziika because Major General Kasirye Gwanga abadde mukwano gwa Mr. Update toina bungamba nti sijja kugenda kuziika sijja kukavalinga nyino baweereza live update olunaku olw'enkya. Nyino baweereza live update olunaku olw'enkya. Nolwekyo ndabya amagye agagezaako teekawo embeera oli abadde mukwano gw'abangi abadde alina emikwano omuntu wafanga alina emikwano emikwano gino muwerekerako kyekiraga nti omuntu abadde w'abantu omuntu abadde ayina abamukkiririza. Nolwekyo embeera egezaako okuteekebwawo tetujja kugikiriza n'omulundi n'ogumu oli abadde mukwano gw'abangi tulina okubeera nga tumuwerekerako mu ngeri emu benda. Nolwekyo sharinga live video eno yita munno nga tukungubagira muganda waffe Major General Kasirye Gwanga nga tukungubagira muganda waffe Major General Kasirye Gwanga kibinnyo kibiddala ekya muganda waffe Major General Kasirye Gwanga tetujja kumwerabira olw'ebyo byabadde abulirira abantu olw'ebyo byabadde asomesa abantu olw'ebyo olw'ettaffaali yabadde ateeka ku ggwanga Uganda abadde musajja njasabiggu era mbabulira mazima okuva muganda waffe Major General Kasirye Gwanga lwe yafa Mr. Update amaanyi ge nalina gakenderamu sitereranga because Major General Kasirye Gwanga tabadde musajja tabadde talina tabbu yonna amai talina tabbu yonna atabadde musajja ayimirira ku magulu ge n'ayogera ekikyamu n'agaa kino kikyamu n'ayogera ekituufu n'agaa nti kino kituufu okwawukanako ne bajjeno ba mwami Museveni. Mula mwami Katumba wamalanga mwami Museveni adula esinga eggwanga Katumba amala bamubuuza kiki ky'osobola kiki ky'obuuza waliwo by'oyagala okukola mu clarification waliwo by'oyagala okwogera nga mwami Museveni ali mu kwadula esinga eggwanga bino ebya COVID-19 ebadde ebeerawo. Katumba amala n'omulengera nga yenna alinga ayagala n'okukaaba yenna nga atidde bati omusajja abadde omu abadde tatya mwami Museveni abadde Major General Kasirye Gwanga ng'ayimirira n'amugamba this is wrong this is right. Kugamba omusajja oyo mu butuufu takola ki tazikawo muganda waffe Major General Kasirye Gwanga naye tusaba ebyamusobako omukama Katonda amulamuze kisa muganda waffe Major General Kasirye Gwanga otulese tuwanjaga naye ffenna lyekkubo numiddwa nnyo because mbadde njagala Major General Kasirye Gwanga oyo alabenga Kyagulanyi president w'eggwanga Uganda alabenga Kyagulanyi president y'eggwanga Uganda batandika okugeraageranya obukulembeze obuzze n'emmundu n'obukulembeze obuzze n'amaanyi g'abantu bamanye nti kye bayina okukola tekwali kugenda mu nsiko kye bayina okukola bayina okumobilizinga masses zikkiririze mu kalulu mwami Museveni singa yajja na kalulu singa teyeeyisanga bwe yeeyisa ne lwaki mwami Museveni yeeyisanga bwe yeeyisa because yajja na violence omuntu bwajja ne violence era gy'abafugiramu nkiddamu mwami Museveni olw'okuba yajja ne violence era gy'atufugiramu ensonga lwaki twakyusizaamu ku luno ne tugamba tetwetaaga muntu azze na mmundu twetaaga omuntu ngazze na kalulu omuntu azze n'akalulu talina bw'asobola kuyisamu bannayuganda maaso because aba akimanyi kalulu ke kaamuleeta era kasobola okumutwala nga kaguddeyo. That's why ku mulundi guno tetwetaaga bamukwata mundu tetwetaaga bannansiko twetaaga civilian and civilian gwe tuyinawo is none other than Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo ffenna gwe twakkiririzaamu. Lwaki twetaaga okulaba ku peaceful transition of power nga obuyinza budda mu mikono gy'abantu. Nolwekyo twetaaga nnyo Major General Kasirye Gwanga alabenga obuyinza
budda mu mikono gy'abantu mu mirembe bamanye nti kyebakola okugenda mu nsiko ne tufiirwa abantu abawera ne miliyoni 3 mu kinaana twafiirwa abantu abawera miliyoni 3 nga Mwai Museveni agenze mu nsiko bamanye nti decision gye bakola teyali ntuufu balina okumubulizinga masses bakiririze mu kalulu n'olwekyo tukungubagira nnyo Meja General Kasirye Gwanga tulumiddwa nnyo nti talabye ku nkyukakyuka talabye ku bukulembeze obwa mukwano gwe gwabadde ayagala ennyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ekyo nno kinnuma nga Mr. Update because Kasirye Gwanga abadde abeera open buli wabadde abeera nti Kyagulanyi asaanidde abeere president w'eggwanga Uganda era ekyo abayita kirumamu bajjeno bangi tebasobola kukyogera ekyo naye ye abadde akyogera n'olwekyo kibi nnyo kibi ddala ekya muganda affe Kasirye Gwanga Mr. Update nyino baweereza enkya live update mu kuziika kwonna nyino baweereza live update mu kuziika kwonna okuziika sigenda kutuma ngenda kwetuukira Mr. Update mbaweereze era abantu abali ku live update eno mwe mujja kungubagira wano ku page yaffe okuziika kwonna ngenda kukubaweereza kwonna kamera zatuuse zodda kamera zo zatuuse dda kati mugenda kulaba ku technology omupya mu kuziika batugambye okuziika kwa ssaawa 4 ez'okumakya ne bwe munaagamba nti muziika 12 abantu balina okulaba muganda waabwe nga bamuwerekereraawo because tulina abantu baffe bali mu diaspora baagala okulaba mukwano gwabwe ng'aziikibwa nabo bakungubagire okukuba ku live oba wa so enkya buli kimu tujja kuba tukibaweereza butereevu nnyo naye tusaaliddwa nnyo kwano gw'abangi muganda waffe Meja General Kasirye Gwanga tusaba ebyamusobako Omukama Katonda amusaasire because abadde mukwano gw'abangi ekyo mwenda mukimanyi bulungi n'olwekyo nako olw'enkya mwekumire ku the updates online page buli kimu Mr. Update ngenda kubeeranga nkibatuusako Bobby Yanga ne General Opondo bangambye Mr. Update tujja kuwerekerako nga ffe tukwatiddeko gadgets because omukolo ogwo twagala gwonna ogukavalinga General Opondo ne Bobby Yanga bange Mr. Update tujja kuwerekerako gadgets tuzikwatireko osobole okubeera ng'oweereza abantu update ebyo enkya nze ngenda okwetuukira nga bwe mulabye neetuukira ku baganda baffe bano ababadde bali ebiwata bye bawaase ku matooke nga bo bye balyanga emmere bye bikolanga enva bye bikolanga emmere Mr. Update nayo nagambye sijja kutuma era nze abadde yeetuukira buli adampa obuyambi nti butwaleyo nga mbutwalayo buli abadampa obuyambi nga nze nkutte live ate nga nze ntwala obuyambi n'enkya era bwe kigenda okubeera n'olwekyo muganda ffe ya Meja General Kasirye Gwanga tusaba Omukama Katonda amusaasire ebyamusobako adde musajja ateri antama ate nga ayina ekisa kingi nnyo mwadde batamanyi Kasirye Gwanga abadde ayina ekisa kingi nnyo nga bw'omulaba abadde ayogera ng'ate one on one ng'ate mulala nga one on one mulala mbadde nsinkana naye mu program talk shows ez'enjawulo n'owanda ebigambo bye by'owanda nga takulinaako tabbu bwe bamuwa omuzinda onagamba no Segirinya is right naye wano bwe wati kweganga olengera amanyi kye bayita debate ate Meja General Kasirye Gwanga abadde amanyi kye bayita enkozesa y'emmundu tabadde nga bano abeero DU abakuba abantu baffe amasasi Meja General Kasirye Gwanga bwafunamu obutakkaanya oba ne Segirinya bayombaganye bakoze eki takuba Segirinya sasi akuba mupiira gugula emitwalo 15 nga omuntu gwosigadde oli mulamu because tewali kino kisinga bulamu naye LDU kubye neeyisa gye yeeyisizaamu mwandibadde mukopa omusajja Kasirye Gwanga abadde amanyi enkozesa y'emmundu emmundu tolina kukuba bantu masasi omusirikale bamulagira okuba mu bbanga ate so okuba mu bbanga bantu ne basaasaana naye abeero DU bakubya abantu baffe amasasi bakuba ddaani bakuba abantu baffe amasasi emisana ttuku Kasirye Gwanga tewali muntu goyinza kugamba nti ono yamukola bw'ati ng'oggyeko tyakubya omupiira gw'emmotoka si muntu omupiira gw'emmotoka gugula emitwalo 2 ng'oguzaako naye nga ye omuntu asigadde mulamu naye abantu mwe bannamagye muyige kye bayita enkozesa y'emmundu si kuba bantu masasi bw'oba ofunye obutakkaanya ne Segirinya ti sikuba omupiira ye Segirinya asigale nga mulamu kuba tewali kintu kisinga bulamu naye abasajja beero DU bakubya abantu baffe amasasi amayitirivu naye Meja General Kasirye Gwanga abadde musajja
amanyi enkozesa y'emmundu tukuba abantu masasi enkozesa y'emmundu kukuba mu bbanga oba kukuba ekyo ekitalina bulamu abantu just no basikeyalinga ne badduka naye nga tokubye bantu masasi lwekyo Major General Kasirye Gwanga tetujja kwerabira birungi byobadde ogezaako kulabanga osomesa bannayuganda. Major General Kasirye Gwanga tetugenda kwerabira obadde owa ebyomulimi priority esooka nga buli wabeera asomesa abantu agriculture abadde amusimbako nnyo amannyo ng'asomesa nnyo abantu agriculture chokola yakola ne farm bagita Camp David yankyazaako mu Camp David nampa embuzi nnene bweti nanga asegirinya balima bati balunda bati nanjigiriza bwe balunda nanjigiriza bwe balima na artificial manure kwegamba mbutuufu muganda waffe General Kasirye Gwanga tetujja kwerabira General Kasirye Gwanga tetujja kukwerabira tusaba muganda waffe omwoyo gwo omukama Katonda agulamuze kisa ebyakusobako omukama Katonda abenga akola ki akusaasira nolwekyo yembeera egenda maaso mu ggwanga Uganda tusaaliddwa nnyo muganda waffe oyo tetujja kumwerabira era twagala tumuwerekere nako olwenkya mu kitiibwa ekyekika ekya waggulu tumusiibule tuliwo omudaali ogulina omulamwa nga twambadde engule manyi midaali mwai Museveni gyagaba kati tegiina mulamwa emidaali egigenda okuba n'omulamwa gigenda kubeera ja Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu naye kati mwai Museveni emidaali gyagaba bagiteeka ka pick-up kagenda kayita kaleerwe emidaali balinga abatembeeyo ennyaanya oba enseenene emidaali gya mwai Museveni tegikyalina mulamwa. Waliwo omusajja bamuyita Ssekiwunga yabeeranga wano kaleerwe waliwo omudaali gwe baamuwa simanya guno ogwa Nalubaale ng'agenda kudduka n'agusingayo ne bamuwa koota y'obuwunga omudaali ogwo gwa mwai Museveni bali abedduka bamugaa tusobola kukuwa kiro guli waffe koota ya buwunga ng'agulekawo awo ne bamuwa koota y'obuwunga bw'aleeta ssente ne bagumuddiza tujja gaba emidaali egiyina omulamwa si gino emidaali egya mwai Museveni gyagaba egitalina mulamwa. Midali kati atembeya mitembeye midali ogyayinanga amakulu magamanyi nnyo lwekyo Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu yagenda okubeeranga ate akomyawo ekitiibwa ky'emidaali naye kati obudde buno muntu bamuwa omudaali tegulina mulamwa yadde bamutambuza mayiro 3 bamuwadde omudaali teguliko yadde n'omutwalo gw'ensimbi nga tayina yadde 10 ne bamugamba tugenda kugaba emidaali naye oyina kujja Sserere sajja tuneyeteka mwana transport agenze Sserere bamuwadde omudaali tegulina yadde omulamwa naye tujja kutwala omudaali batujja guwa mutabani wa Brigadier Kasirye Gwanga oba tuligane tuteekako ekimuli tunaba twambadde engule because General Kasirye Gwanga abadde naye nga ayagala enkyukakyuka nolwekyo yembeera egenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. Kibinyo abasajja abo bannansiko abaleeta mwai Museveni twetaaga nnyo tukyuse eggwanga nga balamu tubalage kye bayita democracy tubalage kye bayita peaceful transition of power twagala nnyo okubeera nga tukibalaga. That's why twetaaga nnyo abasajja abo baamuleeta mwai Museveni bonna babenga balamu kyetusinga okubeera nga naye Katonda teyatusobozesezza muganda waffe General Kasirye Gwanga n'amutwala bw'atyo nolwekyo twongere okubeera nga tumusabira twongere okubeera nga tusaba omukama Katonda amulamuze kisa nolwekyo rest in peace General Kasirye Gwanga message ngenda zisoma ngenda somayo message the rest in peace General Kasirye Gwanga then bwe nsomayo message nga nzimaliriza ate Mr Update ngende ku mulamwa omulala ogw'abantu baffe abali mu kulya ebiwata wali mu division eyerubaga erubya wentutte emmere olunaku olwaleero nejjo natutteyo emmere eyo update nayo ngenda kubeera nga nkola ki nga ngibategeezaako mu ngeri emu oba mu ngeri endala nolwekyo yenteekateeka egenda maaso wano ku the updates online page. Njagala kulaba nga nsoma ku message zammwe nga tuwerekera mukwano gw'abangi nga tumusabira omukama Katonda amulamuze kisa General Kasirye Gwanga. So program eno lero njiwaddeyo eri General Kasirye Gwanga because musajja oyo abadde musajja nga wamulamwa nnyo. Nsooka okubuuza ku mami wange mami Rebecca Agaba
mami Luce Nakitto webali kubaako Luce Nakitto mami wa Rebecca Agaba webali kubaako mwanyina ze Rebecca Agaba naye webali kubaako naye webali kubaako mu ngeri yemu bendala ate mwebali kubeerera mu bantu b'okulubya ababadde bali ebiwata bantu abo mbabeereddemu nnyo jo natutte kilo 3 leero ntutte kilo 6 ze kilo 9 sofa abantu berubya ze bafunye bali be mwalabya bande bali ebiwata kitegeeza nti mu butuufu abantu abo kati bafunye ku mmere jo natutte 3 leero ntutte 6 zonna ze kilo 9 ezo nno jo natutte omuche obuwunga leero ntutte omuceere kilo 6 tugabye ne tuwaaba ekyalo ne tuwa n'abamaduuka ne tubagana muogo mugutereke batu mmere wenebe baweddeko munaagubawa n'olwekyo Rebecca Agaba ne mami waffe Luce Nakitto thank you so much mwebali nnyo mwebalire ddala mulimu ogwo gwe mukoze n'olwekyo njagala kusoma ku message wano ez'abantu nga tuwerekera muganda waffe Jeno Kasirye Gwanga Bushnesta ogambye rest in peace Jeno Kasirye Gwanga thank you so much message yo etuse bulungi nnyo Miss Amuza ogambye rest in peace Jeno Kasirye Gwanga thank you so much wabali nnyo balidera abe mubiru angambye Mr Update kwendi nnyo era encha tukulinze otuweereza okuziika kwa Jeno Kasirye Gwanga nja kubaweereza Junior K Junior ogambye rest in peace Jeno Kasirye Gwanga thank you so much Mani Bruno ogambye Mr Update tukwagala nnyo webali kubeerera mu bantu berubya webali kusiima mugana ffe Mani Bruno Miteho webali kusiima Joel Kulisinera ogambye rest in peace fearless Jeno Kasirye Gwanga yabadde musajja atali mutitizi abadde atali mutitizi nakiganda ogambye rest in peace Jeno Kasirye Gwanga mubiru Abdallah ogambye rest in peace Jeno Kasirye Gwanga Kutambagi ogambye anti rest in peace Jeno Kasirye Gwanga abe mubiru ogambye may his soul rest in eternal peace Jeno Kasirye Gwanga thank you so much Mbabazi Edith ogambye maximum respect Mr Update encha tukulindiridde webali kubeerera mu bantu balubya bami mwebali kunsima mbaddeyo abantu abo emmere bagifunye masks bazifunye ate ne mission 2021 era nji bategeezezza kubanga ekibalumye enjala n'ekiri mu bbaka abyolwaliro lwa gavumenti mbi mbagambye munalonda Kyagulanyi ebyo biwata bye muli mu kulya temuliddamu bbirya because nene mmere gyendese abagiguze banna people power so essanyu abamu bakabye n'okukaba wali erubya nga balaba ndeese ebintu tebiggwayo mpakula kiri n'olwekyo mwebali kunsiima nze neetisse bwetisi naye abampadde ebintu ebyo yabadde my sister my sister Rebecca Agaba ate ne muganda waffe Kawoya Vincent naye yatubeereddemu ko lunaku olwaliro ate na nejjo era my sister Rebecca Agaba yampadde naye yaŋŋambye bunadde ndaba live Mr Update nalengeddewo abafisse leero batwalire buli muntu afune era teri afisse leero buli omu afunye n'abeekyalo bonna ne tubawa n'abamaduuka ne tubagaba guno omukyere mugutereke basmati abadde basmati guli gwennyini ogwalagirwa so mwebale nnyo mwebale eddala kalungi lauta ogambye rest in peace Jeno Kasirye Gwanga osabidde Jeno Kasirye Gwanga okuwummula emirembe rest in peace Jeno Kasirye Gwanga Anola Kiyingi ange Mr Update tusima byokola bambi mwebale kunsiima Nola Kiyingi webale kunsiima Bagalana Bashir ogambe rest in peace Jeno Kasirye Gwanga Mpaji Sulaiman oge Mr Update thank you for the show tukwagala nnyo Mr Update Mumbejja Zamzam ogambe rest in peace Jeno Kasirye Gwanga thank you so much Shamima Muhammad ogambye tomorrow we are waiting for you Mr Update okulabanga okuzika kwa Jeno okutuweereza live insha Allah watabeewo akigize kyonna okuzika konna tujja kubaweereza Baluga Hali Sharon agambye nange nsobola okubawaayo 1 miliyoni nawe ekifaananyi kyokka nkirabye nga kya yero ne mmanya nti oyo alimba leka naawe ndabye ekifaananyi nga kya yero ne ŋŋaanirawo
Wamashami Hawa ogambe rest in peace our favorite Jeno Kasirye Gwanga mbu nagemba asola mbo bawa million bali abali ebiwata bya matoke nendo bandange ne wankubadde ekyo kifaananyi nga kya yero mwaba yero mulina omutima era mumulumya abantu wali enjala abeerubya Amasadi Kafero gambe thanks for the show Mr. Muhammad we love you thank you so much Joweria Nakigozi ogambye wadde tuli mu kukungubaga naye mission 2021 tetuna kujerabira ekyo kituufu Mpaji Sulaiman oge mission 2021 tetujerabira Mr. Update eyo tugiriko nnyo Umaru ogambye nkwagala nnyo Mr. Update nange nkwagala nnyo Shamima Muhammad omo ngambye thank you so much Mr. Update we appreciate for the great work you are doing thank you so much Daisy J ogambye thank you Rebecca Agaba and Vincent for the great work comrades Lecho Twesije ogambye take care Mr. Update tomorrow nja kwebereramu mumanye ebyange nja kwebereramu Didani bayino ngambye rest in peace Jeno Kasirye Gwanga Mr. Update we love you thank you so much Akram Suleiman ongambye Mr. Update nze I texted you yesterday Siri Mbega hey munai Akira Musulahimani munai wangize ne ntyamu wampereza WhatsApp message simu empereza WhatsApp terina ko kifaananyi neneberera mu Mr. Update munange Juko Zainabu ongambye be blessed Mr. Update thank you so much Mumbeja Zamzam ogambye rest in peace Jeno Kasirye Gwanga bone mbabazo ngambye tebakuliyeyo abayaye enkya ate batya ngenze kuziika mukwano gwange ongambye bali nnyo Mr. Update tukulinze olunaku olw'enkya okutuweereza okuziika kwonna Kalungi Lauta ongambye vote Kyagulanyi 2021 ekyo kikulu nnyo mission 2021 eyo yote tulina kujerabira gwe mulamwa fenna kwe tutambulira Junior K Junior ogambye thank you so much Rebecca Agaba we bali kumusiima oya abereddemu nnyo abantu beerubya Rosie Nankabirwa ogambye network ayekyanze basajja noza bagala girinnya Yasini Keyo ngambye segirinya omulimu gwokola tusiima bambi mwebali nnyo mwebali ddala bagala na Bashir ngambye may Allah bless you and protect you from enemies never give up brother our prayer are with you never lose hope manne katu kanoga kalungi nnyo thank you so much bagala na Bashir message eyo njagadde nnyo Mr. Update Fanamuka mwenyu mweru nga naona wali wakusabire sale z'obuwangazi Belinda Vulabo ngambye I missing me president Kyagulanyi Robert Sentamu these days honorable Robert Kyagulanyi Sentamu olwaleero agenze n'akyalirako family y'omugenzi Amani Basudde bambi gyabadde honorable Robert Kyagulanyi Sentamu gyabadde era n'ateekako n'ekimuli gyabadde president waffe honorable Robert Kyagulanyi Sentamu Sauda Madada webali kubaako Sauda Madada omulimu agukola bulungi nnyo ali kaseeseeyo mask to mask ya village to village mobilization Mr. Update je nalonchinga Sauda ali mu field Sauda tukwebaza webali nnyo omulimu gwokola mu field tusaba Allah akusobozese Shaima Muhammad ngambye Mr. Update we are waiting for you tomorrow okutuweereza okuziika kwonna jendi Eric Mali ongambye segirinya be careful might be the next zake birungi Zubex oba Zubeda ongambye I can't hold my tears RIP Jeno Kasirye Gwanga Bate Francis ogambye anti Olimengo mission 2021 thank you so much tuli wano nga tugezaako kungubagira mukwano gw'abangi Jeno Kasirye Gwanga Sauda Madado ngaye abantu be Kasese banjagala nnyo bagambe nange mbagala nnyo Losco Muwanga onge Mr. Update thank you for work we appreciate thank you so much wabali kusima Nachiganda nawo gaye Mr. Update abagenda muzika wa Jeno nja kuba nkuddamu mubiru abe mubiru ongambye Abu Dhabi encha tukulindiridde Mr. Update encha mwekumire ku the updates online page Maga FX oge Mr. Update nagenda kusindikira message tewanzira mu ku WhatsApp damu enamba ogisindike damu sindikira message tujja kwogera Henry Nsubuga ongambye Henry Nsubuga live from Sweden nkwagala nnyo Jimmy Sekamwa nawe bali kubeera ngo ogoberera ensonga
Voltage onge Mr. Power mask na obambaze rwedi abona ayagala bampe wenyula emigo ona ngambye mbungene ne mask za people power mbubona mbambaze rwedi ne bali abagenda okuteekayo jeno wallahi ona ayagala emboko 7 tokotereko yali misa ya bala abasajja abatitizi bwe bati nze mask yange ngena gera njambadde nenjagerawo ne bulizaavu era obutonotono wayinza okuba abaziisaawo abaagala ngamba wa tubyakwebereramu ate abazisi baba bansabye nti segirinya tuweeyo ku mask ate wakiŋŋaano bbawa nkyagenda yawo ne mask entonotono eyange ngena gena ngitaddeko ku mumwa naye ate n'abaziisi mu ngeri emu oba endala era nabo sinza balekerera sinza kubalekerera kubanga nze osangayo abaziisi nga tebalina masks ate nga Mr. Update mask mba nyina okubanga ndi naye toteesezza bubi nkyagendayo n'ezimu naye nga ntonotono mpolampola abaziisi abagenda okubeera nga bateekayo jeno waffe oba ne bana ba funeral service aba funeral service abagenda okukola ku nteekateeka ey'okuziika nabo mba njagala nga bataddeko people power mask muganda ffe Jeno Kasirye Gwanga enkyukakyuka gy'abadde alwanirira amanye ti ate mu butuufu abamusitudde okumuteeka mu nnyumba ye ey'olubeerera babadde atisi bataddeko ekintu ekyalwedye Mr. Update gendayo ne mask za people power era sijja zireka because era nsangiddwa nga ate nyina okugendako eyo side gye bagenda omuziika nasangiddwa nga nyina okugendayo nga beeyo mask kitegeeza nti se coincidence okuziika kunsanze era ngenda kugabayo mask ate oŋŋaanirawa tolina wuŋŋaanira lwedde nsangiddwa ng'eyo enteekateeka ngenda gitambuza Akira Musulemaani ongambye nti Mr. Update bannaye ogende mask mboka egenda tokotanga mataali mpaji Sulaiman nge Mr. Update eyo mboko yennyini gyogenda mukati ate lwaki mask tuli mu kulwanyisa COVID-19 bwe tuba tulwanyisa COVID-19 abantu balina okubeera nga bambadde masks Akira ongambye anti Mr. Update ebisajja bijja kuyisaako fimbo abe mu biro ngambye yes Mr. Update masks wamencha zibawe teri kuzikiza ate message zo nezingamba nti nkyagenda ne mask mu kuziika zonna bonna bali mu diaspora timu diaspora eno njagala nnyo etuyambako nnyo naye timu diaspora ekoleeza omuliro bweti kati banga Mr. Update genda ne masks mu kuziika sabonzo banfubu tule emisinde baleke bampise eyo mulumbe mu bijja uyo Mr. Update uyo atubadde ba diaspora my diaspora bano mbagala nnyo naye olengera message zo nezingamba Mr. Update genda ne mask zonna za mu diaspora ali wano ku ground amanyi kye kitegeeza jimeseka mwangaye Mr. Update genda mu kawempe naddala mu Kate Farao oli mutuufu nnyo Kate Farao mpitayo nnyo era ensonga bagitegeera eya mission 2021 Anita Tebuseka ngambye Mr. Update tetwagala kulyaza amaanya soma message zonna lekanawiya message zonna ngenda kubeera nga nsoma Tebusweke abi mubiru ongambye Bosco tabeereyo Mr. Update Bosco wabeerayo naye nga tumuwa mask ya people power tenze nyina tabu nga naye tumuwa mask ya people power gwatoba yasoma akawunga ngo nalebo Kyagulanyi atukulembeddemu awadde yakawunga nagamba people power kamokya kati kuno twaga tumuwera mask ya people power naye ajambale yebereremu kalungira utongambye I salute you ongambye I salute you Asaba Ruth ongambye na list yabazisinga sikulabako wa list yabazise fulumye list yabazisa ate eriwa nawe no kyoga abazisi bamaze okubateka ku list bangimbo abazisi babatadde ku list list yabazisi banyigeko ne fulumye ddi kana wate kunsikeriyo empaji Sulaiman ongambye gera ne mask Mr. Update ozikiza Magga FX ongambye ama Mr. Update kwagala nnyo Kagere Dafiri ngambye Mr. Update ine nkola yeri eyokulinnyo omuti wandigeza n'olinnyo omuti noba ngo tuweereza update zonna ng'oli muti Sumaya ngambye ne Mr. Update one day will kill me bambi bale kunjagala abe mu biro ngambye naye ready top Mr. Update sebo mwebereremu te ready top egenda kubeerayo ready top tekirizibwayo ate eno nayo Jeno Kasirye Gwanga abadde wa military
abadde wa maji tabadde wa military Akira Sulaiman ngambye nze nkulinze ku live eyenkya ha ati bona bagamba Mr Update live anajiweereza tulabe ne walwa nge Mr Update tusoma wana amanya g'abaziste tukulabako sasa abasajja bagambye mbujeno abadde alina emikwano emingi mwagera ziikibwa abantu 5 abantu 5 muntu abadde awulirizibwa ensi yonna mugamba abantu 5 nedda oli adde mukwano gw'abangi tulina okubeera nga tumuwerekera because eyo yembaga ye esembayo nga ava ku nsi kuno kutagenda kuddayo mulaba semanda ngambye we love you Mr Update mwe bali kunjagala mwe bali kunjagala kalungira utongambye okuzika kwa kadi munaye nalongo omusigi ongambye tinange nkiwuliddeko sebo tyokuzika kwa kadi ande kisabo ngaisegirinya tukwagala nnyo naye totulya sisobola kunjagala je munjagala munyinza n'okuzikiza sisobola na kuzikiza Fiobe Esa onge Mr Update gya n'ensigo gadi Fiobe Esa yangambye segirinya werabira nnyo ensigo gadi werabira nnyo ensigo gadi enkyatokola ki enchato gireka ngo ogenda okuziika ate ensigo gadi ngene nayo ki nze omusajja agenze okuziika bwengana ensigo gadi kitegeeza ngenze mu bato kitegeeza ngenze mu bato sigenda mu bato wabula ngenda kuziika Nadia Buju ogambye sebo Mr Update Mr Update tukwagala nnyo webali kuberanga kuli ku live kuno ngo tuweereza neyejjukira nti okuziika kwa kadi kuziko kwa kadi kwali kubaddewa Zubeda Hassan ngwe Mr Update ojaddi ebudaka nteka okubasalako because njagala nnyo district wezi tuyeze wala Betty Alextine ngwe Mr Update funa engate empanvu obabuzebuze si mu bubi oro Betty Alextine agezaako okusota Betty Alextine ndo nawe tetudde kati kyagezaako nno okwogera oyo mukitegedde mbukati bamanyira height ndala kati mbu yambalenga tempanvu babuzabuzibwa ala ndai asaba Ruth ogambye batugambye atali ku list tatawana azikire ku TV anti kati neno Update so 9 TV no Update so 9 TV era kwengendo bawerereza Irene Jackie onge Mr Update kufa wallahi tukwetaaga bambi webale nnyo Irene Jackie Irene Jackie webale kwagala Mr Update Nachimuli Jamila angame Mr Update ekirungi goyinamu emisinde erencha bwe ndaba ngenzo okuziika nambe emu yange ye baamu muno magulu temummanyi mukukasuka mummanyi era akuba kati problemu yeyo mu byalo ngodduka ngo busajja bukufubutula oyinza ogwa mu kinnya kya kabuyonje enkadde wano mu kibuga ne bwofubutuka atisi kibuga nkimanyi bulungi nnyo kuba ndi chairman public health manyi wano waliwo ekinnya wonte wali naye mu kyalo sebo musajja waffe kaddugala yajja nabbe ettooke abatuuze baamukubira enduulu bwe yafubutuka yagwa mu kinnya kya kabuyonje enkadde bamusanga ng'ate bw'alaaja laba ne munzijeeyo emisinde egy'embyalo egyo bugala ge tegiba myangu kyova njagala ngende nga sigenze fubutuka nga ngenze kukungubaga na kuziika abe mubiru ongambye genda nga bukya Mr Update sebo ku muti waggulu gye tukwetaaga Akira Sulaiman ongambye nti naye nkulinze ku page naye nze nkulinze enkya page eno Alex Bukenya ongewe bali kukola baba Mr Update tusimanye emirimu gyo bambi mwe bali nnyo bali eddala wali Kabugo Joseph ongambye mbukabu munnaye bintu gwendoza tobimanyi muganda wange umalu ongambye Mr Update tuvanga munesobola zendi ku struggle twetaaga nkyuka ya gwanga Uganda abe mbiru ngambye genanga bucha Mr Update gwasinga tuyambe linnya muti nja kulinnya muti nga bwe nakola luli Fioba ese nawe tukwagala nnyo Sumaya onge Mr Update tukwagala nnyo bambi era tusime emirimu gyokola bamwe bali kunsiima ntwali Franka onge Mr Update ani block me ono messenger ate nakubulookinga ddi ono messenger ngen kali kanje nkebere adikini ongambe remember the Valentine boys bana kuyisa mu bitooke ne mu bijja bana abawulira kane ulira nange
zonzaja agendo zika mutali sate kuntisa tisa Mariam Patero ngambye ntuse Mr Update nsanyusa okulaba Noula Pretty ogambye mfa enseko Mr Update tukwagala nnyo tuli mukungubaga Junior ongambye nti ekiramo kyo nkijjukira ekirolede kiramo nakikola dda mukimanyi Medical Sozi mbadde ongambye mbadde njagala mu 7 sijja kumalayo bino byasibya pastor yiga staff de naye kanebereremu abekyo lekyo ogambye Mr Update wabulu tusanyusa nnyo sala lukwago ngeye wabula Mr Update omanyi okudduka nze miside munnange nze nebereramu Katola Dennis Teluyo bamunyweza singa Dennis teyajja najja ne muwayo ku training nga ya naku 2 nga agenda ogaba masks tebandi mukutte ga bamusangawa era nkubiriza abaana bonna actually Honorable Robert Kyagulanyi Center mu kusaba abaana baffe bano mbakwate muko mu misinde okudduka sibutitizi nayo strategy ya struggle okufubutuka mu nudduka ne batakwata nakyo kikulu nnyo sebuli budde ntino okwewaayo nti obeera awo olengedde obusajja bujja owage munkwata okudduka nayo strategy ya struggle sajja n'obutwala mulire ngaye mwandaba lwekyo edi mutwe wetagamu emisinde Bobby Yanga nkwetaaga ngena kuzayo misinde baana abo nabo balumba front naye njagala kusoka ku traininga mugana fono Dennis City misinde Dennis City obulamu emisinde nyina okuberanga muyisaako ko kuga mufubutulemu kati nja mugadda walinze nenzirawo ne muga katika twefulent police yegoba tufubutuke nayo party ya struggle fubutuke emisinde nozaako Imerida ongambye gwasinga Mr Update tukwagala nnyo Isima Keizo ngwe Mr Update singa gwe wali president wa Uganda Honorable Robert Kyagulanyi Center mbwa anamaliza ekisanja kye Mr Update nga nange nzija Honorable Kyagulanyi tugamba yagala ekisanja eki ngecha Nelson Mandela yafuga South Africa ekisanja kimu ne bamwegayira komawo naagaana natadda then ne Honorable Robert Kyagulanyi Center mu kyagenda okukola ayagala ekisanja kimu Mr Update nyingirewo Mr Update nyingirewo mbagaye nange nzize President Kyagulanyi olumaliriza Mr Update nyingirewo William Kawesa onge Mr Update singa wagenze leero nosookayo nogabayo ne maski n'olinnyo omutiigwo n'osulayo musajja obunywerezaayo ekiro birungi Zubex ongambye Jeno bamuzike ne maski ya People Power asobole okubeeranga yeeberera mu ntaana message nga nene nnyo gyoyogedde message nene nnyo ekagere Daphne ongaye Mr Update remember you don't forget your once Busula Sophie ongaye Mr Update wama oyina okudduka bamafi yabo but thanks for everything you were doing big up thank you so much for eso gambye kyokaba nange Mr Update banemba bulira emisinde nayo party ya struggle sinde party ya struggle mwe mukube mwakafaananyi obusajja lwe nafubutuka ku parliament singa bwankwatako kyandibadde kitya bwali bungi wali wabero DU wali wabapiso gaso duso luso military SFC police amaje ne bagaso duso luso paso miso bonna bali waawo manyi mu Uganda buli kigambo kyoyogera kyafuka kitongole kya byakwerinda baso bonna bali waawo gwetebeza baba kunkwatako nandisigaza obukongovule naye okweberera mu kyantaasa gulawo musajja walampa olusozi n'ayisa ambulance n'ayisa boda tukitanga kyakusaaga nafubutuka olusozi lwa parliament olwo ng'oyagala okulumanya obuzito bwalo olubuuza Segirinya so nze okumyansa bannange tebuba butiitiizi wabula nayo party ya struggle Apollo Semanda ongambye tweyanza nnyo Mr Update tukulinza lunaku lwankya Mpanji Sulaiman ongambye Mr Update ow'obungi tukwagala nnyo amina mwe bali kunjagala Julius ngayiya ongene mazima Segirinya ebyokudduka bisobola kweri bannaye ono tamanyi bumanya bannaye oyo mubunyonyole bannaye oyo yaleka yakajoyininga updates page Mr Update nga afukutusa misinde wano mu kibuga ono yakatujoyininga nabagala Shamimu ngambye Mr Update temuli emmere mulumbe simanyi emmere gyeri simanyi mutesizamu onge Mr Update teri kuzikiza
teri kuzikiza bugembe isonga Mr. Update na feno Masaka twagala masks Masaka naliyo naye bumba temwafuna abafika era nja kudda Paulo Bazalo nge Mr. Update thanks for busoga luka is my home thank you so much abantu beruka muli bakabi luka district banyaniriza ne bampane segwanga yenkoko nagendo utemu supu Mr. Update kulwa people power ngamba wadde masks sajja bago bawo segwanga nga yakula nga Mr. Update gendo utemu supu abantu beruka muli bakabinyo luka busoga lijoni mwatenda bagala nnyo banyaniriza mula sisi nano nge big up Mr. Update may Allah reward you abundantly thank you so much Sophia Peace ogambye ebisinga sibiwulirangako ebiri wabiri paso piso gaso duso bitongole bya kwerinda ebyo byonna mu Uganda webiri lemi akero ngambye gwe alitenda bapiso giso paso duso luso Zubex ongambye wabula wadduka I will never forget that day boy ofubutuka waliwo atantya kwolwo tewali atantya eje emisinde gyagenda mu Guinness Book of Records nze mu nabyabufuzi akyasinze okudduka emisinde mu dakiika entono ennyo teri mu nabyabufuzi gyafubutusa emisinde bwe gityo so aba Guinness Book of Records era bobikulaawo ti musajja ki adduka n'okusinga ka splinter bagamba nti Mr. Update chikiri ku record jani ngambye Mr. Update wamagwe mu misinde tukwesiga Bulenda wa Kinone ogenze ngamba kera bukeze ranja kera Maya Useno ngambye is President Bobi Wine going for the burial batikati leka nawe overdotya ekyo kireke eyo answer either yes or no eziri answer mbiri either yes or no kati kwezo londa kemu yes or no eyo sijjaji kwanukula wano naye kubiri kuli kemu yes or no Juko Zaina Bongambe training for learning and Saudi liadi we need people power masks bwe bagulawo airport mwe namwe tujaziba wereza Dennis Rwanga onge Mr. Update live thank you so much Dola Nantale ngambye the Mr. Update nkwagala nnyo oyimira nange wenda ba people power our power nalo teri kuzikiza people power twagala nnyo nga gwe mulamu ogwogerwako gwokka Kalungi Muhammad onge Mr. Update sinafuna mask atenga ndi musajjawo wa munda Kalungi obeera wa nkuwe mask Kalungi mbulira wobeera nkuwe masking era kuwa n'enkofiira gwe ku masking era kuwerako n'enkofiira obanga oli musajja wange wa munda nkuwadde maski n'enkuwa ne baleti original baleti sonko onaakenkya mbikuleetere mbikwase mutesiza byokabye nyinawe enkofiira ne mask ebyo mbiwadde muganda wa foyo angambye muntu wange wa munda mbadde simanyi mutesiza mu ngemi Update are you on the list for the burial ku list is simanyi list atabazisi babera ku list mubadde mutya Nadia Buju ongambye ennaku zino tokyasobola kudduka ogezze nnyo nga ngeze ndidde ki mate mu karantini muno nkoleddemu nnyo training karantini muno nkoleddemu nnyo training asaba Ruth ongambye ti Mr. Update tukwagala nnyo webale kubaako Amina mwebale kunsiima Mpaji Sulaiman ongambye ti Museveni must be going enough is enough that's true Junior Kaizo ngambye 2031 Mr. Update for president thank you so much webali kunjagaliza atendi ambitious Mr. Update mukimanyi Junior K Junior ongambye ti onjagala nnyo era sizikiza Kalungi Muhammad ongambye kawempe enkofiiro gifunye ne maski mwandikawe namba yo encha ngenda bikutuusako free delivery oyo muwadde enkofiira ne muwane maski ya people power n'enkofiira ya people power njagala anyume angambye ndi musajjawo wa munda atali mu constituency yange eya Kawempe North jengendo okwesimbamu kamu 2021 Maya Hussein ongambye big up Mr. Update tukwagala nnyo Amina nalongo gift omusigi ongambye nange njagala baleti madde nsigazaawo emu jempadde muganda wa foyo ne maski zonnyina naye baleti yomba densiga zaawo Dola Nantale ongambye wabula ekikumi kyo okimanyi nakutya ku parliament parliament neberera mu Yasini Keya ogambye kitufu 7 agenda kuddamu loko down but sinnamanya Alex Kwagala ongambye honorable I had him anytime from now Museveni he may be adding more total local down sinnamanya
sinnamanya naye bwayongerayo lockdown kuno tugenda kwebereramu. Enough is enough. Kalungi Muhammad enamba njifunye enkyogenda funa maski ya People Power n'enkofiira. Maski ya People Power n'enkofiira. Joani Jojo badde wabula nsanyusa okulaba ongambe Mr Update Live. Joani Jojo Kirasimon tawe bali kubaako ani ono Cherubini ongambe Mr Update zendimbuya naye otubuzeeko mu mbuya People Power members. People Power members tukwetaaga ero mu mbuya nja kujja. Irene Namaganda ongambe Mr Update, we appreciate your work, thank you so much. Kalungi Muhammad ongambe I salute you man, gwe asinga we bali kunjagala Kalungi Muhammad. Era mukunjagalako nkuwadde ballet eya People Power, kuwadde mask eya People Power. Onyume onyume ne overall singambadde nayo mbadde nja kuwa naye overall sirina, kuwadde enkofiira nenkuwa ne mask. Njagala obenga onyuma Monday paka Sunday. Sagala utambule nga mask eyo tojambadde, sagala utambule ng'enkofiira eyo eya People Power tojambadde. Buteme Mary onge Miss Update, my home people of Bududa needs masks. Bududa eyo banne njagala ogendayo. Actually ebitundu ebimu bye njagala ogendamu ye Bududa. Bududa njagendayo. Sophia Muzungu ngame, they said over the news that people going to the burial must have an invitation. Okuzika kwali wao kwali kubaddeko invitation. Mweberere mbannage. Nalo gift omusigi ongambe I want to buy nkofira People Power, kofira za People Power zibera ku headquarter yafe ekamocha original ya mitwalo 5 ate ne Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu yalowoozaako ku bannaffe bali abalala n'abaganti waliwo n'endala nala etali ya kabinyo nenga nayo nnungi yo ya mitwalo 2 so waliwo ey'etaano n'ey'ebiri ozifuna ku People Power wali headquarters ekamocha. Ayagala enkofiira ayagala ne maski ya People Power webiri wali ekamocha buterevu. Ate ne ku office yange eya Chairman Public Health enkofiira ne maski na webiri. Enkofiira ne maski nabyo wobiri wali ku office yange ya Public Health ku City Hall room 117 second floor. Room 117 second floor. Botukawo obuza office ya Mr Update konkona nkwe maski n'enkofiira nyina mu ntonotono. Waliwo ku office yo najifula red era namazedda okutekayo eri mu finance nembagamba office nayo njagala esigibwe red. Office yange yawukaneko ne office endala ezaba directors ezaba speaker ezaba kinza yange njagala nga ya red bwe banagaana nga langi njegulira. Nga ngulo mukabe gwango gwa Sodolini omumyufu nga nje paintingira because office yange kyenjagala kyenkola nga nje paintingira nyinza no giwandikamu ebigambo munda People Power because office eyo nagifuna ku maanyi g'abantu atongana otya. Office erimu ebipande bibiri, erimu ekifaananyi ekya Honorable Robert Kyagulanyi Sentamu mu nsonda, ekifaananyi ekirala kya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda nateekamu bibiri. Bali bajja batagala sagerenya office this is a public office enokubeeramu ekifaananyi kya Mwai Museveni nabatwala kaguddeyo nabakkiriza amadala n'agamu tebagalinya jjukira second floor nembasa kawuju yabukanga limu nagwerinaga tugenza tukitutte. Office y'amaanyi g'abantu ojjotagala na bifaananyi byesikukkiriza. Office bantu bana boku the upload page be bagirobinga atojjozunga n'ebifaananyi byessaagalamu bwe bakuwa office kyoyagala kyoteekamu kyovola akawuju namutwala kaguddeyo talineerabira kawuju amadala agamu teyagalinnya ajja azunga mwe kifaananyi nekino kirina okubeeramu this public namugaa public office eno office nagifunyirwa amaanyi g'abantu ojja ozunga n'ebifaananyi byessaagala erimu ebi kya Ssaabasajja na kya Kyagulanyi sigadde saagala. Asaba Ruth ongambe tukulinze Kagadi Kagadi njabasalako insha Allah. Tuongirwa dina ongambye in Saudi Arabia Mr Update tukumisinga ne live zo tuzagala nnyo amina mwebale kunjagala Mutesi Janat ongambye People Power our power teri kuzikiza maanyi g'abantu. Banaye tukoze live eno okulabanga tuwerekera muganda affe Major General Waswa Kasirye Gwanga nga tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama Katonda agulamuze kisa. Kalungira uta ongambye amadala agamu teyagalinnya kawuju namutwala kagudde ajazunga n'ebifaananyi
Era nti ye mwogezi wa KCCA. Ssabajjambwa ampa order Sabo Segirija ezimu ebimu ku byolina okubeera nabyo mu office anti ono ye president ekifaananyi kye kirina okubeera mu nsonda nabagaa nti musaaga na busaazi nakibatwaza kaguddeyo nendikoletinga ekifaananyi kya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ekirungi ennyo kinnyirira era mu abanajja mu office oba batera okujja mukimanyi kinnyirira actually nkya kankolereko live mu office nkya akoze ate nkya nyina okugenda okuziika anja gikolera mu kumande embalage office bweri kifaananyi kinnyirira nnyo kyonna kitemagana kiti nafuna kiri ekyakabi kiriko baleti bulungi nnyo nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ayimiridde kye nateeka wali mu nsonda neefuna ekinyirira ekirala nga kya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bye bifaananyi ebi byenjagala munange ekyange Mr. Update saakissaamu nateekamu bibiri kya Ssaabasajja na kya Kyagulanyi kire ekya Bosco nabatwala kagule nabagamba biteekere mu office endala temujjanga mutagala nabyo nabibagobya nabibagobya Gulesia Namatovu ongambe live from Saudi Arabia webale kubaako webale kubeera ng'ogoberera ensonga Mpaji Sulaiman ongambye nti insha Allah misapule tukwagala nnyo Isima Case ongambye kitalo nnyo ekya Jeno Kasirye Gwanga Nakavuma Mariam ongambye muzirango timbutuufu muzirango waffe Segirinya weebereremu tukwagala nnyo ate gwe nawe oli muzirango Julius Ngayiya ongambye nga bulijjo wano Banda Kireka Segirinya tukwagala nnyo okoze omulimu gw'amaanyi nnyo okubeera nga otambuza people power. Thank you so much. Thank you so much. Fioba esogambye Kawuju ajja kudda nga azunga nakyo ng'akiyisa wanamugoba tayinza kudda. Julie Kanabi onge Mr. Update tukwagala nnyo tukwagala nnyo nange mbagala nnyo Nola Prito nge gwasinga okitegedde mutima gw'omulungi bambi atotuvanga mu Mr. Update bannange nze ndi ku cause yanchuka chuka temweralikirira ani ono Freda Madino nge Mr. Update n'abakadde tebakyayagala kifaananyi kya Museveni bonna babikowe bifaananyi bya Museveni tekyali abyagala tekyali Busula Sophie ngambe insha Allah we are waiting for you in Abu Dhabi after coronavirus otuwenkofira ne mask za people power Abu Dhabi singa no najja nadda singa siroko down eno because nali maze n'okubeeranga netegeka bulungi nnyo nga njagala salako abantu bomu Abu Dhabi nabewe tubayamba Emile Nakayiza onge Mr. Update mukama Katonda akukuume bambi amina bambi webale nnyo Deriki ongambye Sebayiga nti onjagala nnyo nange nkwagala nnyo Mpaji Sulaiman onge Mr. Update I'm in bed watching your live updates. Thank you so much. Webale nnyo webale ddala webale kunjagala sijja kuzikiza Jesse Matthew ongambye Mr. Update tukwagala nnyo Sara Matiso ongambye anti online from Kuwait webale nnyo webale ddala Paulo Bazale ongambye Mr. Update tuli batano wane Dubai we want to invite you Dubai nja kujja Dubai njagala nnyo naye manze Dubai njagala nnyo Deira awo njagala nnyo Deira awo era bwe nabanzize Deira awo njagala okukasiba Mr. Update because Deira awo kye kibondo kya banna Uganda lulwe najja nasula okulotana hotel awo nenjogera ne banna Uganda bange nemba meetinga nemba kubiriza okwebereramu so bwe banze Dubai njagala Deira eni wala sagala yo Deira awo wali ekibondo kya banna Uganda obanga ali eka Deira etoke olifuna bulungi nnyo buli kimu okifuna bulungi nnyo mami nsanyusa okulaba Mami Luse Nakitto ayingiddewo Mami Luse Nakitto oyo gumula mugomesi ya people power yatuzalira omukyala oba my sister go bayita Rebecca Agaba oyo afuse Rebecca Agaba buli muntu anyigirizibwa Rebecca Agaba n'avaayo bwe alaba abakaaba n'avaayo obwana bwaffe buli gundi sekandi Esther ne Angel Rebecca Agaba yaweerera yabagamba babana yangamba Segirinya ababana paka omukama Katonda lwalinzi jambula mu bwenseno ngenda baweerera paka Katonda lwalinzi jambula mu bwenseno nakandi sekandi Esther ne Angel bambi yabaweerera naye amuzaala ye mami wafoyo Luse Nakitto bambi yamuzala babi mami thank you so much
webali kutuzalira mwana wa mpisa ate n'omukuza nga alina omutima omulungi ate naye mami tukwebaza omutima gw'omulungi bannaye twebaze ku bantu abakola ebirungi mbabuulira mazima abantu bangi abagagga naye tebagaba naye nebaza abantu kwa Preso 9 page oli oba oli awo nagasegirinya oyo tumuyambe oyo tumuweeyo kino bambi mwebale nnyo mwebale ddala naye Rebecca Agaba thank you so much jo walabye abantu nga bali ebiwata nongamba twale emmere ku lubya n'entwala bwe walengeddeewo abafisse nga bagamba tebafunye ne leero nonzizaayo nongamba segirinya ddayo ntutte kilo 6 eza basmati akawoowo kabadde wali ku lubya ng'onsogomba balumbe oba mbaga basmati bannaye awunya akawoowo abantu bonna nga bali happy naye nga lwaki bali happy lwamuna people power gwe bayita Rebecca Agaba naye nga eyamuteekamu omutima ogwo omugabi bwe guti eyamukuzanga mugabi bamuyita mami waffe gwe bayita Lucy Nakito mami thank you so much webale nnyo balire ddala tukusaba Mukama Katonda akusasule mu musera webale nnyo mam big up bane mbabulira mazima abantu abo abokulubya mwalebe bali ebiwatanga embuzi abantu bakabya amazigo beda buli alabaka video yako ngakaaba abantu okulya ebiwata mu Uganda mu Kampala Kinyana Mpindi ne parliament Kadaga tannalinnyayo Ministry of Disaster Preparedness tennagendayo okujja ko Ministry of Disaster Preparedness mu people power Minister wa Disaster Preparedness nzenze kanze yagenzeeyo ne ministry tekebwa mu seneza fezo mu omusolo tennalinnya kuwali lubya naye ffe nga Mr. Update nkulembeddemu mbaddeyo olunaku olwaleero nejjo gye nabadde nemulabye ekibadde wali bantu nga bakabya amaziga balina obwana enjwe mojituukako ng'erina obwana 2 enjwe emulumu emu bwana 2 buli omwo bonna abakyala bwe mulabyawo bonna basingo mothers basajja badduka ate banna abasajja mwebereremu newankubadde embeera gye tuli mumbi naye kati odidde omukyalo omudduseeko awugenze kati ye abaana ababeezeewo atya nsanze awo abaafuna embuto we tubadde bangeesegenya embuto twazifuna mu lockdown naye omusajja olumanya nti ofunye bw'ati olubuto bw'ettonga dduka era bangambye kuwafuuse chairman public health kyekigendo tuyamba naye twali tweraliikidde nti abaana tugenda bazaalirawa ne magambo bagumu bwe zikula mu ŋŋambe mama kit ngenda zibawa n'okuzaala mugenda kuzaalira mu first class hospital waneza KCCA njabateeka mu first class naddala abakyala bafaabo abafunye embuto bagenda ozaala bu covid manyi bu covid bungi nnyo bugenda okuzaalibwa period yena abantu bafunye embuto baganda mtu adasiba waka Monday paka Sunday so yembeera ebadde ekola ki ebadde ebeerawo nenga my sister Rebecca Agaba thank you so much amaziga gali wali ku lubya bw'otuukawo okaaba ebikuta by'amatooke muntu n'abifumbira abaana embuto musanze zonna zibengereredde era kati ku lunaku olw'okubiri njagala abaana abo bonna ngende mbajjeyo mbatwale babaddi waaminge obuto bwonna bwengereredde ebikuta by'amatooke bizimbye embuto nadde simanyi njagala batwala ku diwaamingi babaddi waaminge then tutandika okubeera nga tubaliisa emmere entuufu nga gye tubawa naye ebikuta by'amatooke badde bazimbiza n'embuto naye my sister Rebecca Agaba webali nnyo bali ddala mami Lucy Nakito thank you so much tusaba Allah akusasulemu musera we mutodde tusaba Mukama Katonda abaddizeewo we mutodde tusaba Mukama Katonda abaddizeewo banange otyanga ntutte olwaleero omuceere kilo 6 jonna tutte bisatu tutte kilo 6 ez'omuceere ntutte obuwunga kilo 10 tutte bijanjalo kilo 10 ntutte ekidomola kya butto mbadde mbiraba ku live ntutte obuwunga kilo 10 olwaleero twakagabaawo okawokka ndoza kilo nga 106 okutwalizaamu ng'ogasseeko n'ezajjo naye ebintu ebyo byaguliddwa Rebecca Agaba waliwo n'omuganda affe omulalawo Vincent Kawoya naye n'agulayawo kilo 10 nangazi twali naye byo byonna tutte Rebecca Agaba yabiguze ne leero era yabiguze eyegasseeko awo abadde Kawoya Vincent nangamba Segirinya batwalire ne kilo 10 ez'omuceere kwegamba ekibadde wali nga kijjobi kibadde kijjobi abantu nga olabo nabasanyufu ate kyembagaddeko abantu bawo beeberera mudda mubadde mubalaba nga bonna bayimba people power nabawadde jo masks ngenze nsooba sikubyeyo simu mbasange nga bazambadde bonna nsanze bazitaddeko masks za people power jukira bafuuse kya bulambuzi buli agenda wali abasangawo
buli agenda wali abasangawo kati no wanda nena biddo banyumiza babadde bali awo nga musajja wammwe balamu mbuna yagenza abatwalire emmere bamututte kaguddeyo atwalidde mbuno obukuti yasimanyo buliko muhozi simanya biki bamututte kaguddeyo mbabuza yazene ashibagara bagamba yazeyeka mukasati ke kali ako obutolo bojjo akayero yero ke mumanyika atavaamu ke balinga ke bamutungiramu bamututte kagudde bamuge twala yade tuli bayala okulya emmere yatisuli ebikuta ate yagenzo kugenda nga Mr. Update maze okutwalayo nga maze no bagamba temukkirize emmere ya NRM emmere ya NRM eteri mu mikisa baba lyawo nga Mr. Kasati butolo bojjo aguse mbona yatutte emmere bamuge va wano Mr. Update yatukozeeko dda ate gojjozunga n'obuwunga obuvundu n'ebijanjala ebifu bamututte kaguddeyo because ebijanjala ebyo babala mbibagaba n'obuwunga bifu kadaga yayogera nagana amatamafu so newe muntu bwali emmere nga people power yegimuwadde emuyingira mu mubiri gwonna ate oli contented so yembeera eyabaddewo weda nerabidde eddo gibawa Mr. Kasati kamu bamututte kaguddeyo Paulo Mulindo ng'embu local down teyagaba oba thank you so much webale nnyo Lona William oge tata nagirinya thank you for the good heart bambi mwebale nnyo mwebalire ddala Koni Julius ngambye nti akonye Julius ogambye Rebecca big up mukwano may God bless you bambi mwebale kwebaza my sister Rebecca agaba ninabukirwa naye yebaziza Rebecca agaba Rebecca agaba muli awe yukke naye muli awe yukke naye naye mukyala wa kabinyo ninabukirwa yo mukyala naye mulungi nnyo Connie Williams ongambye webale muli mu Mr. Update tusiima amina tusiimira ddala mwebali nnyo mwebalire ddala Jackie angambye jinja enkofira tuzisangawa enkofira zijja kujja waliwo ngambye Mr. Update bamuyita Kato nti twalabye omukyalo omunga gamba nti abasajja badduka batulekera embuto ati twagala kumenya kanaawe ate kuwonoona bintu naawe eyo ngisomye omasigenderedde mu nsonyiwe eyo ngisomye nammwe leka ate kusirika messages anankani nammwe atuna bba wa mmere ebyo bye mugendamu ate kukyebyo naawe amajje mu Okiram ongaye Mr. Update what killed General Kasirye Gwanga eyo report y'okufa kwa General Kasirye Gwanga tujja kugisoma nga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu afuse president izo report zo neza abantu bafa bazze bafa tujja zisoma nga Kyagulanyi ye president tujja zisoma ezo report naye bwe ngisoma leero muganda wange ng'ate nkya ngenda kuziika Mulindwa Aizayo ngambye gatuwe Mr. Update njagaba wa mube bagumu Paulo Mulindo ngambye ne madamu agaba when I grow I want to be like you oyagala kubeeranga madamu agaba kirungi nnyo okubeeranga oli inspired by someone that's very good mwambazi use onge Mr. Update webale emirimu emirungi tugisiima bambi mwebale kubeeranga munsiima mu ngeri emu bendala Isima case ongambe appreciate your work ninabukirwa oge Mr. Update nti osima nnyo Rebecca agaba Michael Senyimba ongambe nti Mr. Update naffe tukwagala nnyo Maria Mukimera oyo ayina omwoyo gwa Buganda ogutafa Rebecca agaba obadde weebaza nti ayina omwoyo gwa Buganda ogutafa kituufu Junior ongambe deira wendi wano tukulinze bonoboze amina kasana zaina ongambe nze nkulinze yitale nalunkuma Lydia ngambye nanti osoma nnyo message so vosomye yo kumenya bana tekimaze ke yate tuli tunonyeza abantu mmere oli aweereza messages abitako ankoze bubi nyanzi siddo lunako muntu aweereza message eyo siddo lunako Amasani Koge Mr. Update I'm coming back to vote you and Bobby Wine inshallah thank you so much thank you let's take gaso onge Mr. Update budget mubadde muki ekyamanyi ate budget za wano zinamu ekibeeramu ekyamanyi budget za wano bakyusa ddiba okwali 1995 bakyusa ne bateekako 2020 ni budget za wano zine ebyamakulu Mwai Museveni ukimanyi wabakola state of the nation aine enguudo ziyakwata bwayise kafu Masaka Kampala Masaka enguudo yazikwata budget yawo ntekyalina makulu budget yezedda ateze zalingamu amakulu naye kati ezakati tebaamu makulu diba lyerikyuka kuteekako buteesi bakyusa myaka naye byonna bisigala bye bimu
temubadde makulu mu budget. Esonko ongambye nti watching live from Wakiso webale nnyo bale ddala. Cosmas Cavan ongambye ti watching live from Denmark. Mr. Update Denmark tukwagala nnyo. Mutoyi Violet ongambye Mr. Update, thank you for everything you are doing here. Thank you so much. Isma Keizo ongambye is me Madam Rebecca agaba married. Hey. Wanda sister wangu omwagazaaki. Cheka adag. Adag nawe netotudde. So my sister yagala mutwala oweze ente omutwalo. Eyo tumwetagamu ente mutwalo oyo. Ente mutwalo mulamba kitegeeza bye biraalo nga bimekaawo. Oyo tumuseera munnange ente twetaaga nnyingi tojja musobola Isima. Kalungi ongambe big up Mr. Update kwagala nnyo. Frederick Uganda ongambe Kyagulanyi answer 2021. Thank you so much. Kaje Babi ongambe ola Mr. Update nkwagala nnyo bambi mwe bali kunjagala. Bashiru Nkola onge thanks for good work Mr. Update. Nasubuga Lutherin ongambi how are you Mr. Honorable? I'm very fine. Thank you for watching the updates online page. Kansoke pumulemu katono ngenda koma walu update jenjagalo confirminga nkomewo njibawe katono nnyo.